Mu mawulire ge tulinawo bwe twogerera nga abasirikale ba Uganda n'ekitongole kya Uganda Police boolekedde akaseera akazibu era ng'ebyabwe si birungi oluvannyuma lw'okuba nti baliko amateeka ge bagenda maaso n'okuba nga bamenya agali national aga wano mu Uganda n'agali international kye tuyita international law. Kakati nkuleetedde amateeka ago. Mateeka ki ge bagenda maaso n'okuba nga bamenya era mbeera ki eboolekedde oba kaseera akazibu ke boolekedde nkuleetedde n'ebyo ebiyinza okubatuukibwako singa wabawo munnayuganda yenna agenda mu kooti either eziri loko wano mu Uganda oba eziri international waliwo ne kooti y'ensi yonna ogenda kutya. Abasirikale b'eggwanga erya Uganda boolekedde akaseera akazibu era nkuleetedde amateeka gano. Mateeka ki ge babadde bamenya era bagamenya batya? Abasirikale b'eggwanga erya Uganda mu bikwekweto byabwe eby'okubulookinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga takozesa main roads enguudo eziri main okubeera nga agenda eri abalonzi be oba abawagizi be okubeera nga abaadressinga. Jjukira ono presidential candidate ali mu mateeka era nga bamunominate nga ngina kusomeza 24 mwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini 2025. Simon Byabakama Mujenyi aliko byayogedde nga bwogenda okuwulira. Kino kye bali mugenda maaso n'okubanga bakola tekikkirizibwa mu mateeka kubanga ono presidential candidate kigambibwa nti bamubulookinga okubeera nga tayita ku main roads ng'ekigendererwa kirowoozebwa okuba nti tebaagala namungi w'omuntu amugoberera alabikireko ku mikutu egy'ensi yonna ne bamusindika mu nguudo ez'omu byalo kye tuyita panya. Wabula ekisinga okubajja enviri ku mutwe kwe kulaba nti ate ne mu panya gye bamusindika eyo naye afunirayo abantu abamugobererayo sayidi eyo. Kakati wulira ekiddako kigambibwa nti abasajja bano bwe balabye nga kino kiri bwe kityo ne batandika okubeera nga n'eyo mu panya gye bamusindika bamusuulirayo emisanvu ng'ekigendererwa kwandibanga kwagala kumukeereyesa either atuuke ku venue ng'obudde buyise obudde bwa campaign nga buweddeko oba okulemererwa completely okulaba nga atuuka ku balonzi be oba abawagizi be mu kifo ekiba kitegekeddwa. Kakati wuliriza bino bye bagenda maaso n'okuba nga bakola baliko amateeka ge bagenda maaso n'okuba nga bamenya agali national n'agali international era nga amateeka gano ge nkuleetedde mu mboozi eno nga bw'ogenda okuba nga owulira. Agamu ku mateeka ge bamenye wano mu ggwanga erya Uganda bamenya kye bayita Public Order Management Act ne bamenya kye bayita the Presidential Elections Act ne bamenya ne constitution y'eggwanga erya Uganda ngenda bikunnyonnyola ku mutendera gw'ensi yonna bamenya kye bayita the African Charter on Human and People's Rights eryo teeka ngenda bikunnyonnyola the International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR eryo nalyo teeka balimenya. Kakati nno ngenda kubulira na biki ebiyinza okuba nga bibatuusibwako bano abasirikale bennyini. Jjukira omusajja yavaayo n'akugamba akaseera kajja kutuuka nga bano bavunaanibwa personale ebikolwa bye bakola nga bibavunaanibwako bo nga bo so singa ekitongole. Buli musirikale agenda maaso n'okukola ekikolobero abeere nga avunaanibwa nga ye mu mateeka. Kakati wuliriza nga sinaba kuba nga nkutwala mu mateeka ge bamenye na biki ebiyinza okuba nga bibatuukako mbeera ki eboolekedde. Njagala owulirize bulungi nnyo wano bino bigambo bya Simon Byabakama ono nno nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwajjo. Baasisinkanye ab'ebyokwerinda ne basisinkana n'abamu ku ba agent ababeesimbyewo. Simon Byabakama mu bigambo bye yagambye nti nfunye okwemulugunya okw'emirundi egy'enjawulo nga bantegeeza nti poliisi ekozesa ba RDC ne bagenda maaso n'okulemesa ba presidential candidate okuyingira zi district ezimu newankubadde balemererwa wabula babaterawo emisanvu nga balinga baterawo akabonero akalaga nti tebakkirizibwa kugenda mu bifo ebyo kyokka nga ate basooka kubikkaanyaako. Presidential candidate ne ba agent be bakkaanya n'ekitongole ky'ebyokwerinda nti tugenda kukuba olukuŋŋaana lwaffe mu kifo ABC era olukuŋŋaana bwe tulina okulukuba kyokka emirundi mingi balabiddwako ng'ate babulookingibwa naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simon Byabakama yennyini akulira akakiiko k'ebyokulonda ayina ebigambo by'agambye. Agambye nti alabula ne sekulabula yenna RDC yenna akola kino kubanga tekikkirizibwa. Ebigambo bya Simon Byabakama oyinza obutabikkiririzaamu naye nga statement ye mu budde buno eno statement nkulu nnyo era oba abyogeredde mu mbeera ki oba abyogeredde mu mutima ki njagala owuliriza ebigambo bya Simon Byabakama yennyini. Ebigambo bye yayogedde yabadde yakamala okubyogera ne tulaba akatuubagiro akabadde mu bitundu by'emubende nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agezaako okugenda mubende mu ttawuni oba ku venue ku kisaawe wabadde wategekeddwa laale ayogere n'abalonzi be ekyabaddewo ngenda kikulaga. Wabula sooka owulira ebigambo bya Simon Byabakama yennyini akulira akakiiko k'ebyokulonda nze gye mbeere nga nkwongerayo. RDC yenna n'agamba nti yadde waliwo puroguramu yakolebwa nga abacandidates ne balaga we bagenda okukola campaign mu kitundu ky'eggwanga ye n'avaayo n'agamba nti kijja kusoboka. That's an ignorant fellow. Very ignorant era ne bwa RDC tabusaanidde
kenjagala kyogera kubanga omate campaigns za presidential candidates ziri mu mateeka. Ekyokubiri akalulu ka bonna kali mu ssemateeka nti buli myaka 5 bannayuganda banalonda abakulembeze baabwe. Omukulembeze oyo yonna yeewaddeyo okwesimba ku kifo ky'obukulembeze waddembe okugenda mu kitundu kyonna ky'eggwanga eriyitibwa Uganda ng'akuba campaign. Kakati bw'obeera simanyi RDC simanyi ani ogamba nti tetujja kukkiriza muntu yenna okujja okuba campaign. Bw'oni mu ofiisi okola muki vaayo genda olunda embaata tulina ekyomanyi batubuulire tugenda batuuka mu batewa mbuga z'amateeka. This country is governed in accordance with the law. Eggwanga lye tutambulira mu mateeka. Bw'ovaayo ne tugamba tulina akalulu ka bonna nga ssemateeka bw'agamba abantu ne babasunsula musana tuku ne baleeta ebisanjizo byetaagisibwa ne tukakasa nga akakiiko k'ebyokulonda nti ono asunsuddwa akutte bendera y'ekibiina bwe kiti wanamunigina. Etteeka niligamba presidential elections negamba nti bakandidesi bonna baddembe okugenda mu bitundu byonna by'eggwanga okuba naye nga basinziira mu ki puroguramu eri byakanyizaako. Teri muntu yenna alina obazibira, teri muntu yenna asobola okuzibira presidential candidate okugenda mu kitundu bwe yalaga nti nina kubeera kitundu bwe kiti. Teri obugambe nti omanyi nti oli Munnayuganda nti omanyi amateeka ge gategeeza. You don't have that right, you have to have no power. Ebyo byebigambo byakulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabaka mu Mujenyi yategeezezza nti tewali presidential candidate yenna alina tteeka ly'amenya singa agenda mu kifo ekiba kiteekeddwa kubanga waliwo n'amateeka. Waliwo kye tuyita Presidential Elections Act eno nga ya 2005 kye tuyita Presidential Elections Act 2005 ngenda gikusomera gye bayita Act 16 of 2005 ngenda kukusomera nkubuulire gana amateeka gawagatya olukusa omuntu yenna abeera nominatingiddwa nga presidential candidate. Ebigambo bino Simon Byabaka yabyogedde lunaku lwajjo wabula yabadde yakabyogera kino nno kiina ebibuuzo bingi nnyo bye kyaleese. Yabadde yakamala okwogera ebigambo bino ne tulaba akatuubagira akabaddewo mu bitundu by'emubende abasajja b'ebyokwerinda nga babulokinze kkubo Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okuyita uliriza nno firimu eyabaddewo. Wantu we babulokinze kigambibwa nti wabadde wabulayo eddakiika nga 5 ku 10 okubeera nga atuuka we yabadde agenda okuba nga ayogerera. Abasajja ne bamugamba nti wano togenda kuyitawo, ogenda kuyita mu kkubo eddala ng'ekkubo lye bamugamba kimwetagisa essaawa nga 2 okutuuka ku venue y'emu. Wali kimwetagisa eddakiika 5 ne baggalawo. We bamugamba okuyita nga kimwetagisa essaawa nga 1 ku 2 okulaba nga atuukawo era ng'agamba sijja kukkiriza kubeera nga ngondera buli kimu. Era yalabiddwako nga yayisizaawo kibuli bw'atyo n'asobola okuba nga atuuka ku balonzi be mu ddakiika entono. Amawulire ago nagakuwadde olunaku olwajjo. Yatuuse oluvannyuma lw'okubanga bano bamubulokinze yavudde mu mmotoka. Olwavudde mu mmotoka n'atambuza ebigere n'agenda n'abayitamu kumpi barakisi namba eyabadde eteekeddwawo. Oluvannyuma lw'okuba nti yasobodde okubayitamu n'afuna bodaboda eyamutuusizza ku venue. Wabula mu kavuvuŋŋana awo baagezezaako n'okwagala okumukwata. Era abamu ku bantu baalumiziddwa kubanga ekitongole kya poliisi baabadde n'ebyuma ebikubisa amasannyalaze. Bantu bangi balabiddwako nga balajjana nga bakubiddwa amasannyalaze. Njagala nkulaga kanyomero kano kokka then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo sooka obirabe tubeere nga tutambula. Bw'obanga olowooza nti abantu nga ffe tetulina kuvuganya Museveni obululu busazeemu naye bwe muba temugyewo okulonda tujja kwesimbawo tujja kutuuka ku Bannayuganda ate bajja kulonda ate tujja kakuŋŋaanya ate tujja kakuuma bwe mugezaako okubba tujja kabanja bwe munatumanyira tujja bagoba. I want to use this opportunity to communicate with the East African community and the African Union and all the leaders in East Africa and in Africa and the world that you are watching this impunity going on. There's a presidential campaign going on in Uganda today. All of you were silent when hundreds of people were massacred in Uganda on the 18th and 19th of November 2020. All of you were silent
when the genocide was going on in Rwanda. Now all of you are watching. I am telling you this while I still can speak, while I still can breathe, that the world is watching, but the people of Uganda are not going to lie down and be walked over. Echo nkibagambye namwe ne bwembanga siribo mu kibagambanga mu bigambo naddala. The people's president. He is the people's president. The guns will never stop him. The guns will never stop him. The guns will never stop the president. The guns will never stop the president. The guns will never stop the president. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abana basazeewo kusalinkiriza eno mu nnimiro. N'amakubo g'omukyalo nago gennyini bagaziba ate nga lino lye ligenda ku venue. Ate lino nga lye ligenda ku venue. Abayamba buyambi mmwe. Abayamba buyambi okubabera ize. Kuyo. Abayamba buyambi boy. He's just helping you. Yes. Shoot him and see what will happen. The people's power is bigger than people in power. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, the people's president. They have pepper sprayed him. Yes, embeera bwetyo bwe yabadde era nga bwe nkugambye yawaliriziddwa okutambuza ebigere kyokka ebigambe oba embeera yagenza okubaawo nga Simon Byabakama yakamala okwogera n'ategeeza nti tewali presidential candidate kasita aba nga yanominatingibwa takkirize tewali akkiriza kumuyimiriza kugenda ku venue gy'agendako. N'ebyo ebigambo ebyabaddewo oluvannyuma lwa Simon Byabakama okubaako byayogera. Kakati nkuleetedde amateeka agamenyeddwa. Ogenda kutya abasirikale ba police eya Uganda bandibanga boolekedde akaseera akazibu singa wavayo omuntu yenna n'agenda mu kooti either ey'ensi yonna oba amakooti agali ku lukalu lwa Africa oba wano mu Uganda singa amateeka gabagagobereddwa. Mpuliriza bulungi nga sinnakuwa amateeka gano njagala nsooke nkuwene ku bigambo bya president byayogedde bwe yatuuse era naye yayogedde ku nsonga zezimu zogenda maaso n'okubanga owulira. Sooka owulirize ebigambo bye bino katambi katono nnyo then nzije nsooke nkusunsulire tteeka ku tteeka mateeka akyagamenyeddwa era biki ebiboolekedde singa wavaayo omuntu yenna n'agenda mu mbuga z'amateeka n'aloopa embeera eno. Sooka owulirize ebigambo bino nzije tweyongereyo.
mulowooza ti abantu nga ffe tetulina kuvuganya Museveni obululu busazeemu naye bwe muba temugyewo okulonda tujja kwesimbawo tujja kutuuka ku bannayuganda ate bajja kulonda ate tujja kakuŋŋaanya ate tujja kakuuma bwe mugezaako okubba tujja kabanja bwe munatumanyira tujja bagoba. I want to use this opportunity to communicate with the East African community and the African Union and all the leaders in East Africa and in Africa and the world that you are watching this impunity going on. There's a presidential campaign going on in Uganda today. All of you were silent when hundreds of people were massacred in Uganda on the 18th and 19th of November 2020. All of you were silent when a genocide was going on in Rwanda. Now all of you are watching. I am telling you this while I still can speak, while I still can breathe, that the world is watching, but the people of Uganda are not going to lie down and be walked over. Ekyo nkibagambye nammwe ne bwe mbanga siribo mukibagambanga mu bigambo naddala mu bikolwa. Nandibadde sigenda kubatuukako olwaleero singa sibuuse biggwa bye batadde mu kkubo n'entambula. Njagala n'obategeeza ti gavumenti ya Mwami Museveni ebikolobero bino byekola naddala mu abantu ba Buganda njagala muntega amatu ku kino. Buli baba bagezaako batulugunya n'obafuula abaddu ku ttaka lyammwe bakozesa abantu bammwe oba abo bemufaanaganya amannya. Omusajja akomandinga ekutirimbula kuno oyo eyali agezaako okutemula Dani Magic abo be batemula Rita Nabukenya oyo musajja bamuyita Mukiibi antuukiridde. Mukama we yamuseewo nga ye kiringa ekiri personal. Abasajja be bakozesa be bano ba Christopher Damulira ow'eddinya erinnya ng'eriryo. Njagala mubeere nga mumanyi abatemu kati ekyo kivuddeko basebo ne bannyabo olunaku lwaleero tuze gye muli naye nga tuze gye muli nga naye nammwe mukiraba teneena kuba presidential campaign naye tekyali campaign kuba bano babbi bano batemu mukulonda okwasembayo nali wano e Mubende nyina muganda wange twabeeranga naye yegomba bamuyita Sitakange Robert Sitakange jangu wano bamuwamba ne bamutulugunya ne bamwoca nga talina musango gwonna gwakoze. Eno example emu yokka naye bwe ntulula wano ndaba abaana bangi. Ono ye Sitakange yali tafaanana bw'ati bino ebikolobero babimutuusaako. Ekyamuyamba gyonna abawanuka yaliwo era yamutuusaako ne Pafladito abo be basobola omutuusaako ne bweyeddirayo. Nkulaga example ti okutulugunyizibwa kuli buli wamu bwekyuka bweti ndaba gwe batulugunya bwetunula eri ndaba gwe batulugunya bwetulugunya bwetunulawo ndaba gwe batulugunya buli omu bamukozeko ekikolobero. Baganda bange baganda bange baganda bange mukuno okulonda muyina omukisa okwenunula. Kuno okulonda temulonda Kyagulanyi mulonda ddembe lyammwe. Kuno okulonda temulonda Kyagulanyi mulonda mmwe kubeera bantu mu nsi yammwe. Kuno okulonda temulonda Kyagulanyi wabula mulonda end of slavery. Mukulonda kuno basebo ne banyabo tulonda kufuna independence kubanga tulinga abatafunangako independence. N'olw'ensonga eyo ku lunaku lwaleero sigenda kwogera ku manifesto yaffe, sigenda kwogera ku byetugenda bakolera kubanga batupushinze okutuuka nti kati kyetulwanira kwe kubeera abantu, kwe kuyisibwanga abantu, kwe kubeera abantu. That's right, number one. Naye njagala obbakakasa bwe mba nkyali mulamu amazima ga Katonda tugenda kufuna eddembe lyaffe. Ate ne bwe naaba siri mulamu kitegeeza mulifunira awo wennyini. Muze mulaba Mwami Museveni bwe twali tusemberedde okulonda yagendanga kuŋŋanya obubiina bwina bwateekawo kubanga ayagala okufuna. Yes, ebyo bye bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde bwe yamadde amaze okuwaguza n'atuuka ku laale bwe yabadde alina okuba nga adressingira abantu. Wabula ebigambo bino byabadde bigenda naddala okusinga eri Simon Byabakama n'ebitongole by'owulidde amenye ebivunaanyizibwa ku nsonga z'amateeka n'okulaba butya eddembe ly'omuntu bwe lirina okuba nga litambula. Kakati ebigambo bya Simon Byabakama bijustifyinga
kino kyengenda maaso n'okubanga nkutegeeza n'agamu ku mateeka gengenda okusomera nkubuulire abasajja bamenye mateeka ki nga sinakutwala owuliriza mu kiwandiiko. The Electoral Commission has warned RDCs, resident district commissioners across the country, against blocking or interfering with the presidential candidates during campaign activities ahead of the 2026 general elections. Nti akakiiko k'ebyokulonda kalabudde abba RDCs okutula eggwanga lyonna obutaddamu kwetantala okuyingira mu nsonga z'aba presidential candidate okulaba nti omuntu bamu RDC n'atuuka okuwa ebiragiro ekitongole kya poliisi kiramba ne balemererwa okukola omulimu gwe balina okukola ne bagenda maaso n'okubanga babulookinga okuinterferinga oba okweyingiza mu nsonga z'aba presidential candidates kyokka nga ate bano bali nominated oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga kakkiriza okuba nominatinga naye ng'okusinga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agaanibwa era emirundi gyonna gy'obirabye bibadde bibulookinga ye kakati amateeka galiwa bana bakulu ge bamenye nkugambye waliwo amateeka agali national agawano mu Uganda kyota Ugandan laws waliwo amateeka agali international laws mu Uganda bamenya kibayita the Public Order Management Act waliwo amateeka agalagira bino poliisi byegeri mugenda maaso n'okubanga bamenya waliwo kibayita the Presidential Elections Act nga lino lyetteeka erikwataganya okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga bye balina okugoberera bye balina okukola byonna biri wano. Waliwo constitution y'eggwanga erya Uganda eno nayo bagenda maaso n'okubanga bagirinnyirira buli we bakola ekikolwa kino eky'okubulookinga presidential candidate amateeka ge bali mu kumenya genkuleetedde era otegeere butya bwe bayinza okubanga bavunaanibwa bayinza kugwa mu bizibu kisinga wabayo munnayuganda yenna n'agenda mu mbuga z'amateeka nkugambye eziri national oba eziri international. Ku mutendero gwa international waliwo etteeka oba erimanyiddwa nga the African Charter on Human and People's Rights, waliwo International Covenant on Civil and Political Rights. Kakati byonkuleetedde njagala owulirize bulungi nnyo eno gye bayita Redson TV ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda akkiriza ba presidential candidates okugenda mu maaso n'okuba nga bakuba enkuŋŋaana nga bwe baba baagadde. Tewaliwo tteeka libagaana kubanga ssemateeka oba kye tuyita constitution ate yeeri waggulu wa bino byonna bye ngenze maaso n'okuba nga nkusomera the Presidential Elections Act, Public Order Management Act, byonna biri wansi owa ssemateeka w'eggwanga Uganda Constitution eya 1995 newankubadde nti eri amended wabula article eya 29 kye tuyita article 29 eya constitution y'eggwanga erya Uganda egarantinga eddembe ly'obuntu okukuba enkuŋŋaana okwegatta kituta association oba okwasembolinga okwekalakaasa ne kye tuyita petition. Ssemateeka wa Uganda Constitution 1995 ekkiriza munnayuganda okwekalakaasa. Ompulidde bulungi mu byekkiriza mulimu n'okwekalakaasa ono constitution w'eggwanga erya Uganda newankubadde tulabye abasirikale emirundi mingi nnyo nga bagezaako okubulookinga abantu abeekalakaasa ate mu mirembe wabula akawaayiro akabirimu omwenda article 29 of the Constitution of the Republic of Uganda 1995 ekkiriza ebintu bino wammanga. It guarantees the right to freedom of assembly and association, protecting the right to assemble, demonstrate peacefully and petition, as well as the right to associate and form groups like political parties and trade unions. Etteeka oba ssemateeka w'eggwanga erya Uganda bano abasajja ba poliisi kino kye bagenda maaso n'okubanga bakola kikakasa nti babulookinga oba bali mu kulinnyirira ssemateeka w'eggwanga erya Uganda nga babulookinga akawaayiro akabirimu omwenda akakkiriza omunnayuganda yenna akawaayiro kano kamuwa eddembe okubeera nga waddembe okwasembolinga okukuba olukuŋŋaana okukwatagana ne banne okwekalakasa mu mirembe oba n'okwemulugunya. Akawaayiro kano ke kamu kakkiriza munnayuganda yenna okufoominga ekibiina ky'ebyobufuzi oba ekibiina ky'obwegassi kyonna. Akawaayiro akabirimu omwenda wulira ebimu ku bikalimu. Freedom of assembly akawaayiro akabirimu omwenda article 29 of the Constitution of the Republic of Uganda gye tugenda maaso n'okubanga nkuwa ate nga sinaba kubanga ntuuka ku mateeka amalala. Article 29 in bracket 1D specifically protects the right to freedom of to assemble and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Akawaayiro akabirimu omwenda mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda kakkiriza munnayuganda yenna era kamuwa eddembe okubeera nga yeesalirawo
okwasembolinga obukuba enkuŋŋaana okwekalakaasa wamu ne banne mu mirembe kasita baba nga tebalina mmundu n'okwemulugunya. Kitegeeza mu ggwanga erya Uganda okwekalakaasa nga toyina mmundu nga okwekalakaasa kwe tuzze kulaba kukkirizibwa newankubadde ab'ebyokwerinda bazze nga bakulinnyirira era bazze nga balabibwako nga bagezaako genda maaso n'okuba nga baziyiza bannayuganda okwekisesayizinga eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Mu kawaayiro ke kamu waliwo kye bayita freedom of association. Article 29 in bracket 1E guarantees the right to freedom of association, which allows for the formation of NGOs, civil society groups, business organizations and political parties. Mu kawaayiro kano nkugambye kakkiriza abantu okwegatta, okukola ekibiina ky'ebyobufuzi, okukola ekibiina ky'obwegassi oba ekibiina kyonna ekyegattiramu abantu. Kakati bino ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda bo bakyagenda mu maaso n'okubeera nga babirinnyirira oluvannyuma lw'okubeera nti baliko oba oliawo balina ebiragiro ebiva gye biva ne biba nga bibalemesa okubeera nga bakkiriza bannayuganda okwekisesayizinga eddembe lyabwe. Kuno kwe tugatta Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga naye kino yakivumiridde. Tewali presidential candidate ali supposed kubeera nga abulookingibwa okugenda gy'ateekeddwa okubeera nga agenda newankubadde yabadde yakabyogera ne tulaba ab'ebyokwerinda ate nga bagenda mu maaso n'okuddamu okukola ekyo nga bw'olabye mu katambi. Mugamu ku mateeka amalala ge bamenya mu ggwanga erya Uganda waliwo kye tuyita Public Order Management Act, nga lino ly'etteeka erikkiriza abantu okukuba enkuŋŋaana nga singa munnayuganda wenna oyina olukuŋŋaana n'otegeeza poliisi olukuŋŋaana nga bw'olaba political campaigning rally wa presidential campaigning rally nti waabaddewo olukuŋŋaana olwabadde lugenda okubeera Mubende era lwategeezeddwako poliisi yakitegedde bulungi nnyo kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambye tusooka kubengeejinga ne tubawandiikira ne tubategeeza nti tulina olukuŋŋaana mu kifo ABC era ne bakitegeera bulungi nnyo. Wabula tuweewuunya nnyo naffe okulaba ng'ate order zijja from nowhere ne bakugamba nti wano togenda kubeera ng'otuukawo olw'ensonga ze babawa ezimu ezitegeerekeka ezimu nga tezitegeerekeka. Kakati mu nno kye bayita Public Order Management Act eno ya 2023 kye bayita POMA. Lino lye limu ku mateeka mu ggwanga erya Uganda agaregulatinga n'okutangaaza ku kye tuyise public meetings, processions and demonstrations. Lino etteeka likkiriza poliisi kuwuliriza buwuliriza bannayuganda abaagala okukola ebintu bino wammanga, okukuba enkuŋŋaana public meetings, okukola processions ebyo ebivvulo biki zi drive ezo n'okwekalakaasa demonstrations. Munnayuganda ateekwa buteekwa kutegeeza ku kitongole kya byakwerinda Uganda Police so si kubasaba lukusa. Poliisi si yeyina okugaba olukusa, poliisi eyina kutegeezebwako butegeezebwa olw'ensonga yeegenda okubawa obukuumi nga mugenda maaso n'okukola ekyo kye muba mugenda okukola. Kakati Public Order Management Act eya 2013 bano abasajja bali mugenda maaso n'okuba nga bagirinnyirira. Era mu act eno ebigambo bino byonna mu ebiri ojja kubiwulira, ojja kuba ng'obisoma. Mulimu kye bayita Regulation of Public Meetings, Power of the Inspector General of Police or authorized officer. The Inspector General IGP or an authorized officer shall have the power to regulate the conduct of all public meetings in accordance with the law. Adumira police ajja kutegeezebwangako, wabula bw'anaategeezebwangako ajja kuregulatinga nga buregulatinzi tibannanga olukuŋŋaana mubadde mu lwagala wali naye mu lukube wano. Ebyo byonna bibaawo before ng'olukuŋŋaana terunnakubibwa. Singa lukubibwa ebisigadde poliisi erina kubawa buwi bukuumi so si kuba bulookinga oba kubasalirawo mulina kwekalakaasa muba nga temuli armed ate ng'okwekalakaasa kuli non-violent. Ekitongole kya Uganda Police nkubuulidde wa wekirina okubeera nga kikoma. Public Order Management Act eno act mpanvu era gye nnina wano eriko pages eziwerera ddala. Nja kukusaba ogende oginoonyeeko, sijja bikuwa byonna ngezezaako okubeera nga nkuwa summary. Mu mateeka amalala agali mugenda maaso n'okubanga gamenyebwa ku mutendera ogwa Uganda waliwo kye bayita Presidential Elections Act eno ya 2005 oba Act 16 of 2005 nga mweno ekkiriza omuntu yenna singa aba atuukiriza ebisaanyizo okubeera nga avuganya ku ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga. Omuntu yenna bw'avuganya ku ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga eno Presidential Elections Act eya 2005 yegavaninga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga era nga muno basabiramu ebintu bino wammanga. Eyeegwanyiza alina okukola kye bayita aspirant consultations, tebalina kumugaana. Balina okwekenneenya qualifications ze, nomination fees, age limit,
ne kye tuyita state funding okujjawo kye bayita state funding kwoyo abadde sitting president. Bino byonna singa omuntu abiyitamu Presidential Elections Act ekkiriza omuntu yenna okugenda mu maaso n'okuvuganya, ekkiriza ba presidential candidates okuba campaign n'okwakisesinga kye tuyita designated venues okutuuka ku bifo ebyateekeddwa era bye baategeezezza ab'ebyokwerinda nti wano wengenda okubeera n'olukuŋŋaana lwange. Presidential Elections Act lino lyetteeka nalyo lyegatta ku gali likkiriza presidential candidate yenna okukampeininga n'okutuuka ku bifo. Kitegeeza okubulookinga candidate y'omu okwakisesinga baba bamenye. They are breaching this law. Baba bamenye etteeka lino erya Presidential Elections Act. Na constitution y'eggwanga erya Uganda njikuwadde kakati njagala owulirize kugambe baliko amateeka ag'enjawulo ge bamenya goyinza okuba nga obadde omanyi oba nga obadde tomanyi. Wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV, Sabambulire Patrick Nsengera maaso n'okuba nga nkutuusaako bino n'ebirala byogenda maaso n'okuba nga ate owuliriza. Kakati amateeka ge bamenya era nga akaseera ke boolekedde kaseera kazibu nnyo singa wabaayo munnayuganda yenna eyeesuulamu jjulume n'agamba nti bino tubikooye, njagala kgenda mu mbuga z'amateeka kubeera nga mpawaabira ab'ebyokwerinda bano basobola n'okukuliyirira oba oliawo. Waliwo kye bayita the African Charter on Human and People's Rights. Lino nalyo tteeka ku mutendera gwa Africa liprotectinga eddembe ly'obuntu era omuntu eddembe ly'olina ery'obuzaale okukuba enkuŋŋaana n'okwassociatinga ne banno. Kati kitegeeza poliisi eggwanga erya Uganda buli weegenda maaso n'okubulookinga abantu bano okubalemesa okutuuka eri bannaabwe, okubalemesa okukuba enkuŋŋaana. Mu mateeka ge bamenya agatali ga Uganda bamenya kye bayita African Charter on Human and People's Rights, abangi bakimanyi nga Banjul Charter. Eno nga tteeka eriri international ku mutendera gw'ensi yonna. It is an international human rights instrument. Bino nga baaja adoptinga ekitongole kya OAU ba African Union AU mu mwaka gwa 1981 wabula lyafuuka effective lyatandika okukola mu mwaka gwa 1986. Yoweri Kaguta Museveni yali alayiranga president nga lino etteeka litandika okukola mu butongole erya erimanyiddwa nga African Charter on Human and People's Rights. Kakati abasajja b'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda buli wagenda mu maaso n'okubulookinga ebintu oba campaign ezibadde zigenda mu maaso n'okukolebwa, kigambibwa nti bagezaako kubanga bamenya etteeka lino singa omuntu yenna agenda mu kkooti ng'olina obujulizi ekijja okutuuka ku b'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda onaawulira. Eryo etteeka erimanyiddwa nga the African Charter on Human Rights oba abangi bayita Banjul Charter, lino nalyo lyerimu kwaga amateeka agagenda maaso n'okuba nga gamenyebwa. Mpuliriza bulungi. Waliwo ekiyitibwa International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR. Lino etteeka lyadoptingibwa ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kye bayita UN Treaty. Adopting etteeka lino mu mwaka gwa 1966 era ng'etteeka lino likkiriza ebyokwerinda oba terikkiriza babyakwerinda oba kye tuyita state parties bawalirizibwa era bakubirizibwa okurespectinga, okuwa ekitiibwa n'okukuuma kye tuyita civil and political rights of individuals. Mu tteeka lino wansi wa International Covenant on Civil and Political Rights ab'ebyokwerinda bawalirizibwa okubeera nga balina bateekeddwa buteekwa eddembe lya munnayuganda okweyogerera, freedom of speech, eddembe lya munnayuganda okubeera n'eddiini, freedom of religion, eddembe lya munnayuganda okubeera nga akuba enkuŋŋaana, eddembe lya munnayuganda okubeera nga yeekalakaasa. Wansi wa International Covenant on Civil and Political Rights eddembe lya munnayuganda n'okukola ekibiina ky'ebyobufuzi ddembe lye likkirizibwa era abasirikale b'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda buli bagenda mu maaso n'okukola kino eky'okubulookinga baba mu mateeka ge bamenye na lino mweriri. Era nga kigambibwa etteeka lino wansi w'etteeka lino mulimu kye bayita right to life, nti omuntu yenna anaabeeranga n'obulamu gwali mu buyinza si gwe olina okusalawo nti ani alina okuba n'obulamu ani alina okuba omufu. Freedom from torture wansi w'etteeka lino erimanyiddwa nga International Covenant on Civil and Political Rights, omunnansi yenna naddala munnayuganda tateekeddwa kubeera nga atokyalingibwa. Protection against torture and cruel, inhuman or degrading treatment. Liprotecting etteeka lino liprotectinga munnayuganda oba omuntu yenna okubeera nga tateekeddwa kutokyalingibwa, tateekeddwa kubeera nga bamukuba, tateekeddwa kubeera nga bamukolako ebikolwa byonna ebitakkirizibwa mu mateeka.
wansi w'etteeka lino lye nkugambye agamu ku mateeka abasajja ge bali mugenda maaso n'okubanga bamenya International Covenant on Civil and Political Rights, Freedom of Thought, Conscience and Religion. Wansi w'etteeka lino era omuntu yenna Munnayuganda akkirizibwa okubeera n'endowooza ye, akkirizibwa okubeera n'enzikiriza, akkirizibwa okubeera n'enzikiriza mu ddiini n'enzikiriza mu by'obufuzi. Ndi wa ddembe okukkiririza mu kibiina ekimu oba okukkiririza mu kibiina ekirala. Toyina kunsiba, toyina kuntulugunya, toyina kunsalirawo olw'okuba nina ekibiina kye mpagira. Freedom of Opinion and Expression. Etteeka lino lya International Covenant on Civil and Political Rights diwa munnansi yenna eddembe okubeera nga yeesalirawo endowooza ye, asobola okuexpressing ebyo ebimuluma nga tewali kimutuusiddwako. Right to peaceful assembly and association. Wansi w'etteeka lino erya ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, munnansi yenna akkirizibwa okuba olukuŋŋaana oba okwegatta ne banne mu mirembe. Okkirizibwa okwekalakaasa si mu constitution y'eggwanga yokka, wabula ne mu International Covenant on Civil and Political Rights. Eddembe lyo nga munnansi okwekalakaasa mwekuli, oli wa ddembe okwekalakaasa ku kintu kyonna ky'otakkiriziganyizza nakyo, newankubadde ab'ebyokwerinda bo emirundi mingi balabiddwako nga bagezaako okulaba nga baziyiza ekintu kino okugenda mu maaso n'okuba nga kibaawo. Kakati ge gamu ku mateeka ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda ge bagenda mu maaso n'okubeera nga bamenya. Kati gwe Munnayuganda yenna mpuliriza, oli wa ddembe bw'oba ng'olina obujulizi okugenda mu mbuga z'amateeka n'oloopa emisango gino, oba oliawo wayinza okubaawo ekikyuka. Kakati ebyo byonna n'ebirala ogenda maaso n'okuba nga obifuna kasita weekuumira ku mukutu guno, byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako. Kanzije tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.